ngendo kukuwa buchanga music industry ebeera otuyinza obutabamalayo kubanga ndaba kadima talina budde naye ngenda bakubuulira nti bano bebategeka ne bakuteeka ate bebanyiigira omuyimbi ne bamujja ku lisiti nga tebamupangisa abaawedde mugani mwewaana wanambo mwetegeka bategese ebivulu ne bibasala naye tosobola kutegeka jukira bano bapromota bebakutwala ekagadi eidudi emalaba entusi ngenda kuwaako 20 naye nga sinabakuwa 20 ngenda kuwa abapromota abatumente bakubakitwa batya abatumentallinga betwali twegomba onfuna bulungi ng'omuyimbi bayiza okugamba nti nayina egomba kafeero guno mulimu ogaba promota gwali mulimu mu kusooka naye kati essaawa zino gwafuuka ddiiru mwatunuulira baani twatunuulira bano bammanga muyinza okuba nga temwabawulira mwali eyo mukyalo ewammwe waliyo omusajja yali muzayire bamuyitanga Tamukati era naawulira Longomba yamuyimbako Tamukati leero kupangisa Tamukati leero kupangisa yali muna Uganda yali oba mu Kongo yaleeta ba Madilu system ndoza yafa yaleetako Koffi Olomide ffe twamulabira waffe Masaka abayimbi abali international bamuyitanga Tamukati oyo namba emu. Namba 2 bamuyitanga Sema Productions bebateekanga enkuuka ekitobero Sema Productions Sema Productions oyo production yali ya Peter Sematimba ne Peter Sematimba naye emyaka gye nga bakugambye ejjiba lubalamende beyobulu Peter Sematimba onfuna bulungi nnyo. Namba 3 bamuyitanga Lugasira bamuyitanga wana njira bidde Lugasira Viara Promotions oba yaleetako ku Lucky Dube abo bebaali batwali tukola ki bwe mwali mwegomba nze abansikiriza okujja mu mulimo guno babayitanga ba Pride Production bebayimbira Pride Production yabo tuba tutegeeza Andrew Ben Kibuka Siasa Senkubuge na Lozia Simatovu obwongo bwali baba Pride Productions abo bebavuganga era ffe bebatusikiriza okujja mu bintu bino Pride Productions bategeka bivulu ki bategeka ebivulu Fred Sebatta amani basudde ne Kasozi bwe yalangirira nti mulwadde ne batambuza ebivulu ebyo enakivubo ne batwala ne Masaka ekivulu ekyemasaka ekyo kya muno mukabiki kyekyampaririza babuuse ennyonyi nebuka mu bbanga ng'eranga ng'eriko ebigambo kafeero basudde nga bigenda bitambula ku gundi awo be bansikiriza okuyingira endongo eno be bantu Tamukati owulira Sema Promotions Viara Promotions ne ba Pride Productions n'omulala owokutaano mukama muwe ekyumula ekyemirembe naye nga yaleka atadde ettafaali ku mulimu gwaffe guno bamuyita Dick Productions ebivulu ebyamutta ate ebivulu bisobola okuteeka mu depression ne bikuleeta obwavu n'ova mu nsi ng'osigaza linnya era kwewuunya mutima tinkwewuunya omutima omugumu kaakati ekivulu kisobola okukusala mpitira mu lisiti kyekisinga obwo lisiti ngenda kuwa abantu 50 kubanga kibadde 20 mbadde ngenda kukuwa ngenda kuva wansi nga wenzira waggulu owulira bulungi be bano abakulembera endongo mu Uganda Queens ya promoters onfuna bulungi namba 20 ngenda kuteekamu omwami bamuyita Moze company bagiyita Liani event era abadde ekyotera ekivulu ekyo bangambe kyamugidde Jambia Moze ono yenyini waffe Moze omutaliyani event Moze atupangise ebyuma ateekanye ebivulu ekyotera atambula n'ennyonyi Lutalo atambula ateeka ku
bayita batya gundi awo ku Lwentebe Kaani bayita ekifo ekimuvude ni Kaani ategese ebivulu bingi nnyo oba promota 2 botamwogerako bamukyama ali mu namba 2 tumutadde mu namba 2 namba 19 tutaddewo Masiko Entertainment Masiko Entertainment ofuna bulungi Masiko oyo bamukuba gye buvuddeko Masiko bamukuba baali bamusse awulya bulungi kakati tuli ku namba meka tugende ku namba 18 namba 2 namba 19 kale okuva ku 10 mpaka ku 2 bayinza obutabeera nnyo mu order zaabwe naye nga basaana okwogera ba promoter amakumi ameka 2 kakati namba 18 namba 18 tutaddewo Humble Management njimanyi si 18 tutaddewo House of DJs 17 waliwo omwami ategeka Basega Nation Bachiga Nation ofuna bulungi abo namba meka namba 16 namba 16 waliwo omwami omulala bamuyita tugende mu kikadde namba 15 Patrick tugende mu kikadde namba 15 abo be bakwatiridde music industry mu ggwanga muno namba 10 na meka namba 14 tugenze ewa big event Hajati yagenda mu byafaayo kubanga show yasooka stage yagwa era kyamupromotinga nnyo kati saba zinategeka event ez'abasiraamu naye nga waali ebivulu byatusalamuko awo era tusaba si yateeka Sebatta era yateeka ne Fred Sebatta 10 na meka oyo tugende ku 13 13 tulina omwami gwe bayita Mutima Entertainment Kalubozi Mutima ajjukirwako nga event ye bagita Street Jam Masaka yagitegeka mulete ebyuma ofuna bulungi namba meka oyo namba 14 namba 13 tugende ku namba 12 namba 12 etukuleetera Generation Promoter Nobati ngomu kasuse Nobati event Nobati ngomu kasuse Nobati event kiki ekimutadde mu bantu